gwe munnakyukakyuka alaba vidiyo eno ng'oli mukkiriza buli wofuna obudde obusinza oba obutendereza Mukama Katonda mu ssaala zo nkusaba teekangamu omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Omanyi lwaki nkugambye muteeke mu ssaala? Olalo ng'abantu badde nga bagamba nti Bobi Wine yeetooloddwa misota naye nga nze omu ku bantu abatagala kukkiriza mu nsonga eyo. Naye nange ntuuse ekiseera ne nzikiriza nti musajja wattu alabika yeetooloddwa misota. Yeetooloddwa abantu abaagala omukozesa obukozesa okumulinnyirako okubaako ne gye batuuka. Kano ka vidiyo njagala okawo obudde nkimanyi kagenda nnyiiza bangi naye nze nina mmoto emu atandiisa taŋŋambayo. Era bassebo ne bannyabo bampita Kali Lugambo Promax Simple MC. Sitera kukola vidiyo bwe ziti naye leero ngikoze. Oluvannyuma lw'okwetegereza n'okunoonyereza n'okwekenneenya ennyo tuuse ku conclusion n'enkakasa ndi mu butuufu enkyukakyuka Bobi Wine alabika mu bakulembeze ba NUP agirimu omu oba si kindi n'abatono ennyo nga balubatu abamukkiririzaamu bessasobola ku mentioninga because simanyi mitima gy'abantu. Bassebo ne bannyabo musabire Kyagulanyi. Mu kaseera nga Museveni ateekateeka kwerayiza ng'amaze okubba akalulu k'Abannayuganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine musajja wattu ennyumba ye takyasobola gisulamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine musajja wattu ye ne famire ye bali ku mawanga mu buwaŋŋanguse. Kyokka ne gyali yandibadde ali mu kweyagala nga yeekulisa tiyagaasi amasasi na byonna bye yayitamu mu kalulu. Musajja wattu yagamba sijja kwekulisa, yandibadde ali ku holide n'asalawo akozesa tayimu eno okulaba ng'atuuka buli waasobola ayongere okutambuza n'okubunya enjiri y'enkyukakyuka. Buli lunaku lwakeera ku makya tewali waafulumayo mu public n'atayogera ku nkyukakyuka. Bassebo ne bannyabo oba n'atayogera ku mwami Museveni n'obubbi bwe. Kati nzize ku nsonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mwetaaga omusabira era ensonga lwaki ŋŋambye nti yeetooloddwa misota. Vuga vidiyo bampita Simple. Kano kagenda kunyiizaamu abamu mbagambe sitera kukola vidiyo bwe ziti naye olabanga Simple nvuddeyo okukola vidiyo bweti. Bassebo ne bannyabo ndeka zamanyi lwaki mba ngikoze. Mba nkoze okunoonyereza, sitera nnyo kubambira bantu mu bufunze. Eno vidiyo terumba wabula I'm asking questions that really need an answer from the person I'm gonna talk about. Ngenda kwogera ku mukulu Patrick Nsamba Oshabe. Abantu b'e Kasanda mugamba mutya? Kano ka vidiyo kamu buli mubaka ngenda mwogerako ntandise n'Oshabe. Patrick Nsamba Oshabe mubaka okuva mu kibiina kya National Unity Platform era munnankyukakyuka. Yazzemu n'awangula akalulu k'okukiikirira abantu b'e Kasanda mu Parliament omulundi ogwokubiri. Omukulu ono obukulembeze wa NUP bwamuwa obuvunaanyizibwa okukiikirira eggwanga Uganda mu African Union, ekitongole ekitwala amawanga ga Africa. African Union omukulu ono gyali bassebo ne bannyabo yavaayo ne congratulatinga Museveni ng'amaze okubba akalulu. Njagala ompulirize bulungi nnyo, saagala omisquotinge. Bassebo ne bannyabo ngenda kuzzaako emabega katono nnyo. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'Oktoba omwaka gwa 2022
25 gwe tuwedde eggwanga lya Tanzania lyalonda omukulembeze era akalulu ako engeri gye kaggwamu mwakalaba wabula ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa Novemba oguddako omukulu Oshabe Patrick Nsamba yavaayo mu lukiiko lwa African Union n'akola submission eno. Submission eyo gye yakola gye ngenda okuzanyira maaso kaawo yali avumirira era ng'asaba era ng'akolinga out African Union okuvaayo okwogera ku nsonga za Tanzania. It was a bold stand era clip eyo nagibazanyira wano ku mukutu ne muwana ne ngamba bannaye twesiime tulina omusajja ng'ono eno statement speech ya submission yagikola ennaku z'omwezi nga 5 omwezi oguddako ogwa November Tanzania alonda nga 29 wayitawo ennaku 6 omwami ono n'akola that statement oba that submission. Naye bassebo ne bannyabo mpozi nga Nsamba ogenda vaayo you elaborate more. Uganda yalonda ennaku z'omwezi nga 15 abantu battibwa ebutambala abantu baasibwa na buli kati bakyawamba abantu musajja mukulu Nsamba Patrick Oshabe has not said even a single word about the issues mu assembly eyo. Now it's upon Nsamba okujja tugamba nti tebannamuwa mukisa kwogera because wano eno statement gye ngenda okuzanyira yajogera ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa November ng'ayogera ku Tanzania ng'ennaku 6 emabega ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwa October Tanzania luyalonda ennaku z'omwezi nga 5 nga wayise ennaku 6 n'akola submission eno. Njagala tugiyitemu ogiwulire ate nkomewo tambuza video. My demand that all these beautiful submissions would have been made a lot of meaning if we had the Peace and Security Council representative here, if we would have had the head of the Department of Peace and Security at AUC, so that like we talk at home, when we talk, the ministers are there to respond. Unfortunately, it looks like we are talking to ourselves, yet there are organizations in the AUC that must be accounting. Mr. President, at such a forum, we would be receiving answers, we would be asking questions, and we would be receiving accountability on what the AU is doing about the promises we made to the people of Africa. Mr. President, there was silencing of the gun. It was a big promise. We want AU to come here, account to the people of Africa what happened to the promise that AU is working on silencing the guns. We want them to come here and account for every war that is going on in Africa. What is the problem? What are they doing about it? Which efforts have been put up, Mr. President? Mr. President, we should also appreciate that absence of war does not mean peace. And this is an old adage that we are experiencing situations in countries where you expected no war, there is no war, but tomorrow a country like Tanzania erupts into something different. Madagascar erupts into something else. We need African Union to come and speak to the members of this house and tell us. One colleague here, Honorable Muhammad Bangura, talked about the early warning signs. What is AU doing? There are early warning signs that shows that this country A might boil into a big conflict. And these early warning signs are known, we know them, and we really need to come up and say
What is the state of human rights abuse? Mr. President, we are coming from countries where human rights are abused every day. People in the opposition, people with different opinions about governance are treated as criminals. Eyo submission Honorable Patrick Nsamba Oshabe yagikola ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa November. Naye nga just 6 days back ennaku z'omwezi nga 29 October Tanzania yali emaze olonda eyo week mwe yafunira okwekalakaasa okwatwala ndowooza ennaku zaalinga ziizo. He came out and did that submission. Naye we tuwogerere essaawa zino twalonda nga 15 omwezi ogwa January. Tuli mu mwezi gwa 5 bassebo ne bannyabo. Patrick Nsamba Oshabe omubaka omulungi hasn't said anything mu kakiiko where he was designated by the National Unity Platform. Yasobola okuraisinga issues za Tanzania, he hasn't raised issues of Uganda. Musajja watu Kyagulanyi ali America azunga ayiya buli kisoboka. Oshabe Patrick Nsamba alina okuba naye ng'akola kyekimu Kyagulanyi kyakola eri bassebo ne bannyabo. This is the video gy'apostinze. Mbalamusiza mikwano gyange. Wiiki eno badde on and off nga ndi mu Pan African Parliament. Ababaka ba Parliament okuva mu mawanga 54 gye bankwasiza obukulembeze obw'okubakulembera mu kulonda. Era nga nze mbadde omukubakulira akakiiko k'okulonda. Naye njagala kwebaza Katonda okuva lwe najja mu Pan African Parliament okulonda kubaddengamu obwezigoolo nga tekuli transparent era nga wabeerawo okulwana wano ne wali naye ku mulundi. Now zeze ensonga nawo Patrick Oshabe zajja eno video eri ku mukutu gwo gwa TikTok neeri gye nkuzanyire yagiteeka ku mukutu gwo gwa TikTok emyezi kati giri 5 mu kyanga tulonda. Singa Oshabe ya mpozi ng'agamba yavaayo n'agyogerako ne tutamanya naye Oshabe obanga wasobola oteekayo submission gye wakola ku Tanzania, you cannot come out and tell Uganda nitusobodde kuteekayo submission gye okoze ku Uganda, matters za Uganda. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine buli lunaku ali America town hall meeting, eno interview, ena meeting n'abakungu, ena atambula every day, eno mu church, eno muzikiti, every day. Ne abakungu abakulu in Uganda, they are just happy they can get guts okupostinga video ngeno. Nkwano gya njagala olabe clip ngeno muyinza ogamba n'ennumbye bakulembeze naye just ne mukuba kyekinga. Nze wano ku internet nefudde lead of opposition. I am here to keep all members in check. Bampita simple. Zino video Oshabe zaakola. Mbalamusiza nnyo mwenna abasinga mbadde mumbuuza gazeeti kubanga bana abafere babadde batambula babagamba nti gazeeti tajja kubaamu, tumulinze mu gazeeti. Kati gazeeti yiye efulumye, mbalazeko ebyekasanda, efulumye leero. Kitegeeza ate efulumye ng'ebintu bwe babirangirira bwe twabikolekitinga mu field abalonzi nga bwe babironda. Now wetwali tugenda mu kunoonya akalulu batugamba tugenda mu protest vote, tugenda kanoonya, tugenda kalonda, tugenda kakuuma, we bakabba tukabanje. Ntegedde Oshabe siina kye mubanja musajja wattu. Ye yakanoonya akake, yakalonda akake, yakakuuma akake, bamulangirira tayina kyabanja. Yes, that is the point.
wogenda ku mikutu gy'ababaka abaayitamu bonna n'abo abaagwa abo bwe babba bali mu kubanga babanja kaabwe bali mu kubanga badduka wano kkooti ku kkooti mu kaabwe ak'omukulembeze ak'eggwanga Uganda tebakafaako. Kyannaku nnyo ensonga lwaki nagambye nti musabire nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert ne kugamba nti waabanga struggle gy'alimu agirimu yekka oba sinakindi n'abakulembeze abatono ab'olubatu. Oshabenze omu ku babaka be mbadde nsinga okwagala era nkyamwagala naye njagala aveeyo atugambe mu African Union yakiikirira kiki ekikyamuganye okubaako ensonga nga ze yayogera ku Tanzania azoogere ku Uganda yandibadde waba yazoogerako yandibadde yazipositinga. It is now 5 months eze Tanzania bali bakamala olonda nga 29 ennaku z'omwezi nga 5 n'ateekayo vidiyo eyo ng'ayogedde ku Tanzania. Uganda Oshabe Uganda bakuganya ojoogerako abasajja bagambye otwogerako bakujja mu paalamenti kiki kati nno olutalo nduguddewo officially buli mubaka ngenda mukuba mu tooki ku nsonga eno. Yes, Bobi Wine is in the US with his family. Takyasobola kubeera mu his precious mansion amaka gali kwoleka oba gagendamu oyita mu kibira tasobola gasulamu obuliri bwe tasobola busulamu naye ne gyali yandibadde ali mu relaxation luxury wabula akozesa buli kacyansi kafuna oba ali mu kyaki oba ali mu meeting oba ali mu muzikiti ng'ayogera ensonga. Oshabe wabadde n'omukisa wagenza abasajja n'obalondesa mu African Union. Did you raise the issue? If you raised it, show the Ugandans tuddemu amaanyi tugambe nti yes Oshabe waffe tumuyina eyo. Okategedde mbagala nnyo bannaye nyongera obbajjukiza nti Zaid Lighting Store tutunda amatala bannaye mujje mutuwagire mubeere bulungi mwerabu.